lwaki bateekawo olunaku abazadde mugende mukyalire ku baana. Olunaku olwo lukulu nti ogenda kuba nga following up. Omwana yavudde ewaka ali ku ssomero kati obulamu bwe buli butya. Ebbanga ly'omuleseeyo maze omwezi gumu oba ebiri nga toli naye ali atya. Kati mu kubanga omanyi omwana bw'ali kyengambye nti following up wagenda omuba wange ali bulungi. Ekintu ky'osooka okukebera ku mwana si academics ng'ogenze ku visitation. Sooka weebuuze ku bulamu bw'omwana we, health ye akyali okay. Ekifo kyalimu, environment akoopinze nayo, abamu balina mu masomero mapya. Kati ababadde bano senior abayingidde senior 1 senior 5 naye abamu nawo wakati mu classes tubakyusizza essomero. Omwana ono mubuuze bw'ali essomero alisanga atya. Naffe ffennyini tumanyi okwebuuza, how do you find your new job? Tubyebuuza. Bannange okuva wafumbirwa kiri kitya eyo? Kati omwana ono okuva bwe yagenda ku ssomero kiri kitya? Ayinza okuba nga ekimu ekyamulemesezza okoopi nga tannafuna mikwano. Mubuuze, wafunyeyo ku mikwano? Nga bambi kizibu okukola emikwano. So mubuuze wafunyeyo ku bantu b'okolagana nabo. Bwagamba nedda, mubuuze lwaki. Kubanga yeetaaga okuba n'abantu bakolagana nabo mu ssomero. Emikwano gino essomero terinafuna si kyekifo ky'ogamba nti kale afuniddemu omukwano gwali wangwala nagwo naye ate kisoboka. Naye okusurvivinga mu kifo weetaagako omuntu nga bw'oba olina kye weetaaga sina byakulya waali to support. Nti oyinza okuba bakubye emigo ku ssomero weetaagawo omuntu agamba tofaayo. Emmere ofise waliwo omuntu akugumya. Waba abantu abo gw'ogamba nti ono bwe mba nina kyempita musobola otutuula awo and I feel better. Nga mutudde na butuuzi kasita gundi waali. Emikwano gino gimanyi building a confidence y'abaana baffe. Ng'abadde atya naye ono n'amuyigiriza okuba nga bano abaana bamu abatafaanana n'abaana baffe babayamba nnyo. Osanga omwana wo nga musirise nga omulenzi gw'alina mukwano gwe omuwala mukwano gwe nga mudlalu sharp mujagujagu oyo omuntu si mubi. Oluusi bamanyi okuyamba abaana bano okuyiga okubanga babeera n'abantu bayogera bakola bye balina okukola. Nti waliwo nze nayingira mu senior 2 boarding najingira senior 2 nga nti anogenda canteen nga nti anogenda okusimba line kubanga naye sirina muntu gwe mmanyiiwo nti environment y'abantu bangi bapya ntandikirawa. Kati ekyaleeta obuzibu sa reportinga first day ya orientation. Nti olunaku olusooka bajja kubuulira nti klasi yammwe eri wano n'olambula essomero. Ne babalambuza nti dining eri wano, kino kiri wano, bw'obwa canteen oyita wano dda wano. So nagenda ku lunaku olusoma Monday mu kifo kya Sunday. In fact batandika wano reportinga Saturday. Sagenda ku Saturday, sagenda Sunday. Kati ngenda ku Monday, ngenda lwaggulo nga orientation yabaddeyo between 9 na midday. Kati ngenda olweggulo ku ssaawa zaalinga 8 bantwala butwazi mu ddoome. Ne bandaga ekitanda kyange nabeeramu. Ne bakomawo abaana bavudde mu class ne bansangamu nga simanyi wentandikira. Okuggyako okugoberera akutte bucket n'omanya kinabiro kiri awo. Naye waliwo omwana eyaneekalizaamu. Najja nambuuza erinnya lyange, nambuuza klasi yange. Nange ni mu klasi y'emu ne stream nga tuli mu y'emu. Ku makya yangamba no tukeera ssaawa ezi tibatugambye time y'okukeera ssaawa ezi biki. Ku makya yankima kuli ne tugenda ne tunaaba. Twatandikira ne tuconnectingirawo ne tugenda mu class stream y'emu twatuula babiri break. Kati ne ntandika okubeera clingy kubanga nali simanyi kintu kyonna. Salonda na mukwano ye yakulonda yannonda. Kati nga simanyi mpisa ze teyali choice yange. Naye nga nina obeera naye nsooke mmanye ekifo oyige. Naye kati waliwo omwana nga abadde first day bamubulinze na bubulinze. Kati ng'ekintu kyamanyi kantini kulya kugenda mu class genda muteri kunaaba n'avaayo n'agenda mu class bw'atyo ng'alina ka routine ke ng'akafa abantu abamu nti ova ku mulimu n'ogenda ewaka n'ova ewaka n'odda ku mulimu olunaku olujja awawala wokka woofuluma nga togenze ku mulimu eba church. That routine. Kati abaana bano
well-being yaabwe enkulu nnyo okusinga academics. Lwaki omwana asobola okukoowa essomero ne yetta nga yakatandika. Omwana asobola okukoowa essomero n'atoloka. Naye okutoloka ennaku zino masomero kuzibu. Bazimbye ebisenge fences, bali strict ne security. Naye omwana asobola okwekola ekintu mu ssomero. Kati kirungi n'omanya omwana ali atya. Mulenzi abeera mbalenzi. Olyoka teri mulenzi yali akusumbuye kubanga ennaku zino ebisiyaga weebisitaani waali. Kati omwana ono asobola okubeera bullied nga ya rapingibwa mu bathroom. Yeetaaga okumanya nti nawe oli open okubanga mu communicating nga mwogera. Bwagamba ekintu kitwale nga kyekyo. Tosooka kutwala nti alimba. Saagala onnimbe mwana gwe sooka okitwale nti kyagambye kyekyo. Muwulirize n'omwana omuwala kyekimu asobola obeera bullied. Waliwo essomero lye nagendamu sigenda dyogera. Nali bullied. Kati ekyanyamba daddy yajja ku viddi. Wayitawo ndowooza weeks nga 3 nga viddi. Bullying eyaliwo abaana bagenda nga bakukusa tape za pornography nga bazireeta mu dormitory. So twabanga ne time y'okulaba movies. Kati time y'okulaba movies oba metron baali bamusasula dda ndowooza ssente. Kati abaana ne basamponi abakulu abo abawala aba classes zaagulu. Naye kye baakola buli eyali asula mu dormitory eyo wali olina olaba. Oleke kuloopa naye wabaddemu. Ffenna twali forced okutuulamu. First time in my life olaba pornography byali ssomero. Ne tukikola ne kiggwa but kyasigala nga weebuuza lwaki nalabye kino lwaki liwe kiti nalinda viddi. Nga mzee ne ssomero nsaba onkyuse nambuza lwaki ne mugamba batuleddeko obutambi bw'obuseego. Nangamba tuyite ne mugamba ogenda yita basomesa. Mpozi ngonzija mu ssomero. Bw'omala okwogera na administration onzija mu ssomero bwe nasigalamu bagenda kumpisa bubi. Nakkiriza ne tuula ne metron waffe ne head teacher ne senior woman w'essomero. Buli kimu kyonna ne nkibawulira nga bwe kyali nti abaana baali forced okubiraba. Nankyusizaawo essomero ku viddi kwennyini lwe napaakinga ebyange. Abakulekayo. Ku viddi. Fees zaamuluma. Naye ate mental health yange yali priority ye. Kati nali close nnyo ku ye nti kyansanyusa nnyo daddy yaze kubanga mami abakujja. Nali manyi tugenda kati mu lutalo. Olimba. Olwaki oyagala nkimanyi oyagala va mu ssomero lino. Anti kubanga tutadde mu kisulo ebibuzo bijja kuba bingi. Kati omwana asobola okujja ne story nga ndala emuleetera okubanga tali comfortable. Omwana olina bw'omukuzizza so agenze mu environment omuli abaana ab'empisa eza buli kika. Asobola okubanga ali uncomfortable na mpisa zaabwe eziri mu dormitory. Eziri mu ssomero ng'essomero liryokke n'empisa ezimu. Nga academics yesu wazitundulira kirungi naye ng'ebirala byonna obadde tobimanyi kubanga obadde tobeerayo. Kati omwana ono muweeko bambi benefit of doubt. This time akubuulire kkiriza kyagamba. Now visitation yeno omwana bw'omala okumulaba laba mikwano gye. Meetinga mikwano gy'omwana wo. Mugambe njagala era bw'oba opaakinze emmere ng'essomero likkiriza emmere agamu tegakkiriza. Genda n'ebintu ng'okimanyi ogenda kuwaako ne mikwano gye. Bagenda kuliira wamu. Bagenda lya nabo. Ogenda balaba. Ebintu ebimu tebyekweka. Naye kiba kirungi ng'wadde totunulidde empisa zaabwe. Meetinga mikwano gye. Bagambe holiday nsaba mujje mukyaleko. Oyinza olowooza tobasobola tebeetaaga kusula. Weetaaga kumanya ani abeera n'omwana wo. Bazadde be baani. Oba meetingirawo ku ssomero. Mu exchanging numbers as parents, then you cooperate. You parent these kids nga mba parenting ababiri.